bannange omukolo gw'okwambaza Ssaabasajja Kabaka busuute y'owa Kabaka gugwo gukolebwa era Nankyama agenda okwogera ebigambo yiyo bannange yiyo agimuteekako Ssaabasajja Kabaka bagenda okumutikkira engule agiwanise ku mutwe gwa Ssaabasajja Kabaka oyo agimuteekako agimuteekako emasamasa agimuteekako mpola agimuteekako atikkira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda engule agitereza agiteekako bulungi katusiikirire tusabe agitaddeko eteredde bulungi bannange Ssaabasajja Kabaka atikkiddwa engule musirikirire tusabe bannange musirikeeko omulamuzi agenda okusaba engule eno mu linnya lya Katonda ayinza byonna. mujaguzo kawulu guno andi wano mu Buganda ekintu ekikyasinze okuwa abantu ab'ensi Buganda essanyu oba okubawa enyiike kyekintu nga kyekuusa ku Ssaabasajja Kabaka. Kale bwe tutyo mu mwaka gwa 1993 ennaku z'omwezi nga 31 omwezi ogw'omusanvu Obuganda bwajjula essanyu oluvannyuma lwa Ssaabasajja Kabaka okulya obwa Kabaka. Now other Bataka are going to take over. Ronald Muwenda Mutebo wokubiri ajja kujjukirwa nga Kabaka azizaawo Buganda nga jjajjaawe Kimera osiikiriza abakulu nga jjajjaawe Kabaka Kimera akati Ssaabasajja wuuyo akongojjeddwa abakongozi ba kika kya Mbogo. The royal bearers are of the Mbogo clan and this is their traditional duty. Emikolo gino gyali wali Naggalabi era nga gyatandika ku makya ku ssaawa 12 n'omukolo ogwasookerawo ddala Ssaabasajja Kabaka we yalwanagana n'abajaasi oba abaserikale ba Sebanobe akuuma ekifo ekyo era gwagenda okufundikirwa omukolo ogwo nga Ssaabasajja Kabaka awangudde era abasirikale ba Sebanobe ne bavaayo emikolo ne gibanga gisobola okutandika. Abatuuza, those old men you see behind belong to the Lugave clan. That is their traditional function. Be batuuza Kabaka. N'alinnya Lubuga ne abakyala Nanzigu nabo bakongojjeddwa ng'era abakongozi ba kika kya Mbogo. The royal bearers are of the Mbogo clan. N'alinnya has arrived. Kale muntu wange olunaku olwaleero tugenda kutunuulira omukolo gw'amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ogwaliwo nga 31 omwezi ogw'omusanvu 1993. Omukolo guno abasinga bayinza okubeerawo naye nga tebasobola kubeera Naggalabi naye nze kankozese omukisa guno nsobole okubeera nga mbalaga vidiyo eno tugenda kuba tugitunuulira event singa bwe zaali. Kale nkusaba nti muntu wange sharinga commentinga. YouTube enyumirwa nnyo singa eraba engagement ez'abantu naye bw'olaba obulabi ekintu n'okirekawo etuuka negamba nti this is a boring video era etuuka nebanga terecommendinga. Kale woba woyagaliza Muzungu David nsaba nti weerekerezenga commentinga likinga ate era tujongereyo bwe tutyo YouTube wesobola okubeera nga etwongerezaako. Now the Kabaka is sitting on the man-made traditional throne of the Baganda Kabakas. This throne dates way back to the 15th century. Mugema omutaka Mugema alamiriza obuzaale bwe
eddoboozi. Amaz Closet ffe tukyasinze okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Amaz Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Amaz Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala kulikodinga luyimba ku Plan B Records. Tulikodinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Shimikira olubugo luno gwe Ronald gwe Muwenda Mutebi owokubiri. Shimikira olubugo luno nga gwe Kabaka afuga Obuganda. You Ronald Muwenda Mutebi owokubiri. I invest in each factor to show that from now onward atereze ekifundikwa you are the Kabaka of Buganda. Saidi yeri owasatu mu omukaaga nze asumikira abalangira n'abambejja mu Buganda. Kale omukolo guno gwatandika ku ssaawa 12 ez'okumakya nga Ssaabasajja Kabaka yasooka kubeera nga ameegana n'abasirikale ba Sebanobe akuuma ekifo kya Enagalabi era bw'atyo we yabawangula ate olwo emikolo ne giba nga gisobola okubeera nga gyeyongera mu maaso. N'enkumi y'abantu yali yeekuluumuludde okuva mu nsi yonna
abantu aba kabira ez'enjawulo baaliwo okubeera nga beerabirako omukolo guno ogw'ebyafaayo era we batyo balaba buli event nga we yatambula. Kale event eno mu kusookera ddala nga guli omukolo guwedde ogw'okubeera nga Ssaabasajja Kabaka ameegana n'abasajja ba Semanobe yamaaliriza aguwangudde. Awo bazzaako omukolo ogw'okubeera nga Ssaabasajja Kabaka baddamu omukolo ogw'okumusikiza kubanga jjukira Muteesa we yakisa omukono eri mu Bungereza. Embeera bano abataka baalaga nti teyali gye baalimu teyali nnungi n'omukolo tebaagukola bulungi. Kale we batyo Semanobe era yakulemberamu okubeera nga yambaza Ssaabasajja Kabaka. Semanobe yakulemberamu enteekateeka ey'okubeera nga akola emikolo egikolebwa ku Kabaka nga asikizibwa. Kale the long-awaited and much talked about coronation of the Kabaka of Buganda, King Ronald Muwenda Mutebi of the Kingdom of Buganda, has today, Saturday, 31st July 1993, taken place at Nagalabi Buddo in Busiro Mpigi district. Celebrations that started immediately after the National Resistance Council had passed a bill legalizing the monarchy in Uganda reached their climax today when Ssaabasajja Frederick Muwenda Mutebi performed the last ritual to become the 36th King of Buganda. Therefore, all roads led to Nagalabi Buddo Busiro Mpigi district today, where thousands of people, especially the Baganda, went to witness this historical occasion. It will be remembered that former President Milton Obote and his UPC government abolished the monarchy throughout the country and declared Uganda a republic in 1967, following a standoff between the central government and the Buganda Lukiko in 1966. Not after the abolition of the monarchy, several lobby groups, especially in Buganda, began to petition successive governments for its restoration. This paid off recently when the two bills were passed in the National Resistance Council that legalized the monarchy and restored the cultural and traditional sites to their rightful owners. The coronation ceremonies of Ronald Muwenda Mutebi as the King of Buganda started at 6 a.m. with a cultural mock cane battle between the Kabaka and the Semanobe, the custodian of the enthronement sites at Bugdo. And now Patrick Kisure reports. Before the investiture of Mutebi as Kabaka, several rituals were performed which included Otaro Rwebirumbi, where Mutebi fought with Semanobe, the keeper of Buddo. This battle lasted for about 20 minutes and it started at 6 in the morning. After these forces of Mutebi had defeated Semanobe, Mutebi proceeded to Bwanika, where he was welcomed warmly by his subjects and had a traditional bath. From Bwanika, Mutebi moved on to the home of the Kabaka called Buganda, where Kabaka stayed for 9 days after his coronation.
Kingdom of Buganda has been in existence for a very long time. The Baganda do not regard their king only as their supreme ruler, but also as a symbol of unity, supreme judge as well as a relative. The King of Buganda, on the other hand, accorded great respect of views of all his subjects, right from the Prime Minister, who is the Katikiro, down to the last chief and the ordinary man deep into the village. Consequently, all the kings of Uganda established a system which enabled them to consult with the people on all crucial matters affecting the kingdom. The King of Buganda consulted his subjects through the great Lukiko, the parliament, and the lower councils of the clan leaders, chiefs, and the people themselves in that order. The king also had a civil service headed by the Katikiro, which comprised of county, sub-county, and parish chiefs, as well as the Batongole. Where we are now is the place where Sabasajja Ronald Muwenda Mutebi is going to be crowned traditionally, and this is the very same place all the kings of Uganda are crowned. The Baganda, through their clan leaders, have been here at Nagalabi working voluntarily to make the place suitable for the occasion. And the clans, they are 52 in all. The loud cheers and drumming announced the arrival of His Excellency the President of Uganda, Mr. Yoweri Museveni, and his wife, Mrs. Janati Museveni, coming to attend the coronation of the 36th King of Uganda, Ronald Muwenda Mutebi. Obuganda bulina ettandikirivu okulaba nti ekiriwo wano olwaleero gwe ne gavumenti yo gwe mukisobozesa okubeerawo. Era State President mu ngeri y'emu Obuganda bwonna bweyama obuwulize eri gavumenti yo. Nga tugamba tujja kuweereza ne kabaka waffe tusobole okuza eggwanga lyaffe Uganda n'ensi yaffe. Kyekyawano we tuli awayitibwa Nakibuuka. Emikolo gy'obusika gw'obwakabaka bw'Oluganda wano wegyaggweranga. Era omukolo ogusooka gujja kubeera mu lubiri kali akatono nga gikolebwa Omutaka Ssemanobe akuuma olusozi Buddo. Ssaabasajja Kabaka bw'anaamala okutuukiriza emikolo egy'Omutaka Ssemanobe ajja kujja wano mu maaso go n'awali Obuganda obutuŋŋaanidde wano emikolo egyakolebwa edda giddibwemu. And the Omutaka Ssemanobe, we take his hand and raise him on the traditional throne. Bannange Ssaabasajja atuuse. Omutaka Ssemanobe agenda okumukkiriza okuyingira olubiri olutono. Ssaabasajja ajja kuba nga awerekerwako Katikkiro wa Buganda n'Omutaka Kasujju.
okutuuka ku Semanobe, okutuuka ku Namulondo Semanobe wagenda okukolera emikolo gye. Bannange n'alinnya ayingidde ne Nanzigu omutaka Semanobe abatuusa ne Ssaabasajja ayingidde era ayavula okutuuka ku Namulondo ya Semanobe. Ssaabasajja ab'enjawulo baaliwo okubeera nga abajulizi mu ebyo ebyali bigenda mu maaso. Omukolo guno gwakolebwa ebikonge byakulemberwa omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni n'oweewe, then Vice President we Uganda ow'obudde Samson Kiseka yaliwo n'oweewe Mary Kiseka. Emikolo gino nga teginabeerawo basooka ne bagitambuza mu bitundu ebyenjawulo kubanga nzijukira Ssaabasajja Kabaka bakola emikolo awo e Lugogo n'agenda n'alambulako ku bantu be abakole ababumbi abakola ebiyiiye, then yaliko ku mpaka z'amaato n'ebintu ebirala bw'atyo Ssaabasajja Kabaka nga beteekerateekera omukolo guno ogw'ebyafaayo. Sajja azze ng'asibye olubugo ng'akabonero ak'okukungubaga kubanga guno gwe mukolo ogumaliriza okwabya olumbe. Ssaabasajja awuubidde Obuganda z'engalo ezo ze muwulidde. Kaakati Semanobe agenda okutandika emikolo gye. Okay. Semanobe, like every Mutaka and every Muganda, has to declare his ancestry and his background. Semanobe alaamiriza bujjajjaabwe n'obuzaale bwe mu mpisa ey'Ekiganda yennyini kubanga omuntu olina okumanyibwa gy'ova ne layini yo. Semanobe begins to invest the Kabaka with a backcloth. The backcloths which are going to be used at this ceremony have been made by the Ngonge clan, except one, which has been made by the Kobe clan, again demonstrating the extensive involvement of the people Okay. Semanobe asumise Kabaka olubugo mu mpisa yennyini ey'Ekiganda ey'abajjajjaabe. Kaakati Semanobe
Semanobe invests the Kabaka with the back cloth on the left-hand side. Semanobe commands the Kabaka to be a good ruler, to love his people and his country, and to rule justly. Now he's going to invest the Rubuga again with the two back cloth. Those injunctions, commands, the theme throughout Semanobe asumise Rubuga olubuga olusooka ku mukono ogwa ddyo. You are the Nalinya of this Kabaka with whom you came this morning, and you will rule the kingdom together. As the Rubuga you must advise the Kabaka, you must listen to the wishes of the people, you must assist them if they have problems, and from now onwards you are the first advisor and first assistant to the Kabaka. Semanobe asumise Rubuga n'embugo bbiri. Semanobe gives further injunctions to the Queen Sister, saying that she's no longer a mere princess. She has been raised to the status whereby she will be a kind of co-ruler of Buganda with the Kabaka. Semanobe akwasa effumu Kanuuna n'alaamiriza Kabaka abe muzira aweereze bulungi Obuganda. Semanobe has handed a spear called Kanuuna, and with that he prays that the Kabaka should use it to defend his country. Will always be fed and go back happy. Semanobe hands a big knife called Yenkutu
made by Katongole of the Nte clan, which we'll use, I think, to kill that cow symbolically to feed the Buganda. That particular cow must be white. These manufactured implements, like the spears, the knives, the swords, are all made by the Mvubu clan. Now Semanobe leads the Kabaka along a peculiarly grown route. Sabasajja Semanobe amutuuziza ku Namulondo, Namulondo ey'ekinnansi. Namulondo eyo tekolebwa bukolebwa, naye yakulirawo. Sabasajja kakati atudde ku Namulondo ey'ekinnansi, eyo Namulondo etaakolebwa bukolebwa, era yo Omukama yagikola n'agiteeka awo. Semanobe commands the Kabaka to sit on the traditional throne, which is not man-made. It's an earthen mound surrounded by 3 roots of these trees, and he enjoins him to be a good ruler, prays for him to live longer than his predecessors, kakati Semanobe Ssaabasajja Kabaka agenda ng'amuwerekera ng'amutambuliza kumulandira ogumu ku miti egiri wano. Awo we gukomye. This ends the first part of the investiture ceremony by Omutaka Semanobe. Now other Bataka are going to take over. Ronald Muwenda Mutebo wokubiri ajja kujjukirwa nga Kabaka azizaawo Buganda nga jjajjaawe Kimera, osiikiriza abakulu, nga jjajjaawe Kabaka Kimera. Akati Ssaabasajja wuuyo akongojjeddwa. Abakongozi ba kika kya Mbogo, the royal bearers are of the Mbogo clan, and this is their traditional duty and privilege. Abatuuza, those old men you see behind, belong to the Lugave clan. That is their traditional function. Bebatuuza Kabaka. N'alinnya Lubuga ne abakyala Nanzigu nabo bakongojjeddwa ng'era abakongozi ba kika kya Mbogo. The royal bearers are of the Mbogo clan. N'alinnya has arrived, and she sits on the left-hand side of the Kabaka. Now, the Kabaka is sitting on the man-made traditional throne of the Baganda Kabakas. This throne dates way back to the 15th century. Mugema Omutaka Mugema alamiriza obuzaale bwe eddoboozi.
Mutabani wa Dusani Mayanza Tega wa Mzima Nuzuku wako kazi Nuzuku wako kazi Mzima Nuzuku wasi wa Ndonda Mzima Ninya kuna murondo yaje kao Mutabaka Mugema Command Kabaka stand on the throne which was made by his grandfather, his ancestors. Shimikira olubugo luno gwe Ronald gwe Muwenda Mutebi owokubiri shimikira olubugo luno nga gwe Kabaka afuga Obuganda. You Ronald Muwenda Mutebi owokubiri kale tugenda kubanga tuguyitamu mpola naye nga nkugamba nti program etekebwa mu ssente aba New Subs Fashions basangibwa ku Sunset Arcade bakugamba nti genda weefunire ku byambalo ebyenjawulo naddala ebyambalo ebyabakyala mukyala Namatovu Fatuma wali okuweereza. Sunset Arcade esangibwa ku Wilson Street tambula ng'ova ku Pioneer Mall odda ku Arua Park ogenda kuyisa Wilson 1 ova ku Wilson 1 ogenda kudda ku Health Link Pharmacy kati Health Link Pharmacy eyo weekoma yambuka amadaala ago edduuka lyosookerako ku mukono gwo ogwa ddyo yeyo New Subs Fashions mukyala Namatovu ebyambalo ebipya yabireese abadde yakava China gyabisuubula. Kale wovaawo ogenda kukkirira ku Ama's Closet Photops and More bali wali ku Ham Shopping Grounds edduuka liri ku Block D. Block D wewo Jesco Beauty Center ku luguudo olukuza eri ku main gate eya Owino oba downtown awo Jesco weyawukanira ne Ham yeyo Block D kati yambuka amadaala ago wegakoma ogenda kuggukira ku Ama's Closet Photops and More genda weefunire engoye ez'abakyala naddala bano abawala abaliko ye Tatunda Gomez ate na zino eziriko ezibakuba ezo zasinga okubeera nazo zonna ekika kyonna kyeweetaaga ogenda kuzifuna. Kati ogenda kuvaawo ogende ku Be-Easy Hotel and Bar bali wali Ensago genda osobole okubeera nga owummulamu ofunamu ekyokunywa n'ebintu ebyenjawulo. Awo buli lunaku lwokubiri olusembayo mu mwezi tulinawo Kadongo Kamu Super lukoba ku lukoba kagwirawo live band abaliyo ku mulundi guno ndowooza musobola okunjulira nti ekintu kye bakola gye kiri. Kati tulina Kikaya College and Vocational School basangibwa ali Bulenga ku 7 badde ne boarding arts ne sciences vocational courses zonna bazisomesa. Tulina Twinex International bali Bulaga ne St Michael Educational Center bali Kiwanga Mukono. Kati Plan B Records yo weri ku byennyimba gwe eyeetaaga ennyimba zino genda ku Plan B Records. Tulina embozi ya Kadongo Kamu Music Library and History Center jangu weefunire ku bintu bine ebya Kadongo Kamu. Wonooba obifunye ate osobole okubeera nga oliisa enjiri nti ekituufu ebintu ebiri n'olunaku olwaleero badde bize mbakoleddeyo entambi endala 3 muno mwe muli Bantemi Ennamba, Godfrey Musoke ne Annette Nakate. Kuliko oluyimba olusinga okunnyumira eddaame lya Semakula n'amaka ga Seguya olutambi olwo lwagu mu kitundu. Then nkoze olutambi balina enkwe olwa Chief Kabugo kuliko oluyimba weetegeke lwe lusinga okunnyumirako. Akugamba nti totawaanya bantu ng'ofudde wobanga weekolera enteekateeka genda obagiseko esiyo kale
kino Muzeeyi Magala nakugamba oluyimba olwo ojja dumpamu akakadde kubanga ye yeekolera enteekateeka nti obudde buno ne waagendera wano embugo yazigula entaana yamala ogisima n'ebirala kati kibeera kisa kyaffe kumuteekayo kati wetuvaawo woba oze n'ofuna bino then nkoze n'olutambi olulala abasajja abakoddo senga w'abaana Rosette Nakubulo mubadde mumanyirwa muwala we naye luno kuliko n'ennyimba endala bbiri akagattoko n'oluyimba olulala Nabiryonkedde olwo Night Nantabazi yaluyimba n'essenga yali amubuulirira yali anobye kale bwe tutyo tuli mu program emboozi ya kadongo kamu tuli mu kwejjukanya ebyali Naggalabi ku mukolo gw'amatiikira ga Ssaabasajja Kabaka olunaku lw'eggulo zaaweze emyaka 32 kale ndowooza olaba abantu baali basanyufu okubeera nga emikolo gino gibeerawo era ebikonge ebyenjawulo olaba buli omu waali musanyufu buli omu akuba embeekuulo kale bwe butyo Obuganda bwe bulabika nga buli mu ssanyu emikolo gino egya Naggalabi gye gyasookera ddala wano nga Obwakabaka buddawo mu Uganda era we butyo wano emikolo gino wejjaggwa eno then ebitundu ebirala ebya Buganda nabyo ne bibanga bitandika okufuna Obwakabaka bwabwe okubeera restored okubeera nga buddizibwawo toolo kyakolebwa then Bunyolo ewaffe Busoga Henry Wakomulo kijjukira ffe ewaife Henry Wakomulo ne yaliku aye Apollo Milton Obote waida yagoba Obwakabaka ni Henry Wakomulo munange yavaako kubanga bwali buviirewo era yatuuka yafulumamu okuyaba kwebungereza kati oluvannyuma nga gavumenti eviireko yamala yayira wano ku butaka era awo yayiramu yalya entebe Henry Wakomulo oyidda kumwiddukira nti yafa mu mwezi gwali gwa 8 wemba tyerabiire omwezi gwa 8 mu mwaka 2008 yafiira Mulago then yaziikibwa Wale Kaliro yaziikibwa Kaliro abaana b'Eikamuli mutya Kaliro okukiira Eivukula oba okiira Ekibale omakage era ne bali abantu nti amakaago gakuumirwe nga gakitiibwa n'emikolo gy'enjawulo gikolebwawo era Columbus Muloki atera okukulizyayo olunaku lwa Muloki Day kale bwe tutyo bwe twali Uganda yonna netandika okubeera nga efuna essanyu tulaba nga Semanobe atuuza Kabaka ku Namulondo ey'obuwangwa ku Namulondo ey'obuwangwa kubanga kitegeezebwa nti Namulondo eno yo teyazimbibwa buzimbibwa bantu kati nga olaba zino entebe biki yo yasangibwawo era bweri ya buwangwa kale bantu bange nsaba twerekerezenga ebintu nga bino tubinoonyeeko bino bye bikola ensi yaffe era bano abazungu we bajja kwe kubeera nga batugoza okutujja ku kituufu ne tuba nga tutandika okugoberera ebyabwe naye nga ennono zaffe zaaliwo bakabaka ab'enjawulo abaali babaddewoko wano mu Buganda batenderezebwa ku mukolo guno naddala nga Kabaka Kimera Kabaka Kimera eyalwanirira ennyo okugaziya Obuganda yatenderezebwa ku mukolo abataka ab'enjawulo bajja ne boogera ebigambo eby'enjawulo kale bantu bange bwe tutyo tuli mu program emboozi ya kadongo kamu tuli mu kujjukira ebyo ebyali Naggalabi nze Musungu David kati gwe eyeetaaga ebintu bino osobola okuntuukirira ne tulaba nti tusobola okuba nga tubifuna kale bantu bange to show that from now onward atereze ekifundikwa the Kabaka of Buganda Saidi yeri owasatu mu omukaaga nze asumikira abalangira n'abambejja mu Buganda
amusumikira ekifundikwa ng'akiyisa mu mukono ogwa ddyo kidde ku muddo olwa kkono amutaddeko ekifundikwa kati Mugema yasumika. Ssebo Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi, nze musajjawo Petero Kaboggoza ensangwa Mwokota, nze nkomaga embugo zonna zoyambaza Obuganda. Njagala nkomaga embugo ozambaze Obuganda bwonna, abalangira n'abambejja. Weebale nnyo ssebo, weebalire ddala. Omutaka Kaboggoza has symbolically shown the ensamu which he uses to make backcloth. Kakati omutaka Mugema akomawo n'asumika omutaka Kakinda aleeta olukolebwa abekkobe, olukomagibwa abekkobe nga luwuliddwa bulungi nnyo n'obuso. Oluko olwo era mu lulaba lulwo luwunde omutaka Mugema ajja kulusumika kabaka ku mukono gwa ddyo. This Mugema once again sumika olubugo luno nga gwe kabaka afuga Obuganda, afuganga bulungi abantu bo, salanga emisango n'amazima. Mugema amaze okumulalamiza omutaka Kayita yamukwasa eddiba eyazaawo Obwakabaka yajja ayambadde era eddiba lino liko ekifundikwa, agenda okumwambaza eddiba ly'ennyana. Okusumika eddiba lino lya okujjukira jjajjaawo Kimera eyajja mu Buganda nga lyayambadde. Naawe gwe Muwenda Mutebi owokubiri, naawe gwe Kimera, kubanga bozizaawo Obuganda obumaze emyaka emingi nga tebulina Bwakabaka. Kati awo Kasujju Lubinga ajja n'eddiba ly'engo. Mugema alamirizza Kabaka n'amugamba nkusumika eddiba lino okujjukira jjajjaawo Kimera eyajja ayambadde eddiba ly'ennyana, era n'amugamba nti gwe Kimera nga jjajjaawo Kimera we yazzaawo Buganda, naawe Ronald Muwenda Mutebi owokubiri ojja kujjukirwa nga zizzaawo Bwakabaka bwa Buganda. Kasujju Lubinga. Kasujju Lubinga aleeta eddiba ly'engo. Aleeta eddiba ly'engo liriko ekifundikwa era agenda okulimusumikira nga ayogera ebigambo bino. Nze akusumikira eddiba ly'engo lino Kasujju Lubinga Abdumali Kimigadde, kusumikira eddiba ly'engo lino kubanga kaakano olina amabala abiri, ovudde mu balangira b'embadde nkuuma n'oli Obwakabaka, kaakano oli w'amabala abiri, fuga abantu bo n'obwenkanya. Omukolo ogwo nga guwedde, kaakati Mugema akomawo n'alamiza Kabaka n'ebigambo. Mugema agenda okukola omukolo ogwo kulamiza Kabaka. Gwe Kabaka afuga Obuganda, afuganga bulungi ennaku zo zonna, osonyiwanga abantu ab'emisango emirungi n'obonereza abakola obubi. Ndikolanga bwe ntyo. Totiriranga bantu bo.
Siribatiriranga. Osalanga emisango n'obwenkanya. Ndisalanga n'amazima. Given to him by November. The first was to enjoin him to be a good ruler, and the Kabaka promised to do that. Against his enemies, and in those days rebellion was frequent. So he had also to defend himself and his throne against usurpers. Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi II kukwasizza amafumu ago abiri ng'akabonero k'obuvunaanyizibwa bw'olina okulwaniranga Obuganda era obwakabaka bwo obeeranga kabaka muzira nnyo nga bajjajjaabo bwe baali nga Ssaabataka era kabaka wa Buganda obuvunaanyizibwa okukuumanga ennono n'obuwangwa bw'Abaganda. Wangaala Ssaabasajja okulembera Obuganda. To observe his governor, to defend his country, and he as Ssaabataka to preserve the culture, the traditions, and the values of that is made by the clan. Mukwenda w'Uganda kakati akwata Kabaka engabo ekolebwa ab'empeewu era n'amulambiriza ebigambo bino. Ssaabasajja Kabaka musajjawo nze George Albert Kalanzi neddira Nseenene kitange Yokaana Kamya bafiira wala Masembe Magembe omutaka w'Emaya mu Busiro. Ndi muzzukulu wa Musoke Kujagata, ndi muzzukulu wa Mugalula Ekisozi era Mukama wange ali wano. Ssaabasajja engabo eno gye nkukwasa ke kabonero akalaga nti obuyinza bwo buviira ddala ku buwangwa n'ennono ebya Buganda, era engabo eno n'amafumu Katikkiro gakukwasizza bye bikuuma obuyinza bwo Ssaabasajja n'eddembe ly'abantu bo. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Ssaabasajja agenda okukwasibwa amafumu abiri. The Kabaka, President of Uganda, will promise to defend the country, to be of good governance, and to be just in all instances when he's sitting as the chief judge. Nze nga Kabaka afuga Obuganda, buli mulabe wange ndi muwangula. I do my best to defend my country. The hands back. That is the Batanga. Then Mugema, Mutaka Mugema, akomawo n'alaamiriza omulundi ogwokubiri
namwe temutiriranga kabaka waffe ono. Tetulimutirira, tunamuwuliranga ennaku zonna era tunamuwanga ekitiibwa bulijjo. Abantu bonna baddamu nti tetulimutirira. As they prostrate in a demonstration of an oath of obedience and of good. Wangala ayise Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Engoma yakiikibwa ne babona ajja kulagira kabaka akube ku ngoma ezo. They have been rehabilitated in the new skin, and the Kabaka performed the function of doing that. Kasujja ajja kulagira kabaka akube ku ngoma ne babona nga engoma ye kabaka wa Buganda ekyafana kimanyibwa era nga yakuba omulembezi w'emirembe esatu during the 13th century. That is supposed to be Kabaka. Kabaka kwata ku ngoma eno eyajjajjaawo Kintu gye bayita Kyebabona. Eno ye ngoma yajjajjaawo Kabaka Kintu gy'ogenda okukubako kati. Ng'omaze okukuba ku ngoma eno Kyebabona, olwo olyoka okube ku mujaguzo kubanga bwe bwakabaka bwo. Ssaabasajja ajja kukuba ku mujaguzo omulundi gumu. Anenda kukwata kweno. N'abagoma bonna n'emibala gyonna egya Buganda gitera okutandika okuvuga. Buli abadde okuma Ssaabasajja nga bajaguzo bakube engoma zonna Yafuzza eminyolo gyonna okube ku ngoma eno Namanyonyi kubanga yennyonyi. Ssaabasajja akubye ku ngoma zino. Kwata empiima eno nga ke kabonero akalaga obwenkanya bw'okutte empiima eno mu mukono gwo okakasirizza ddala nti onoowulirizanga n'obwenkanya ensonga zonna awatali kusaliriza wadde okwekubiira. Omutaka Kalinda. Mutaka Kalinda. Mutaka Kalinda olwendo lwo.
Now Omutaka Kalinda Kabaka Saimpiima mu kitala. come forward. Ssaabasajja Kabaka nze Kalindawo nkukwasa olwendo luno n'ensumbi mwe naakuweranga amazzi g'onywa era nze nkuuma enzizo zonna ez'Obwakabaka. Nkusaba ssebo Ssaabasajja onywe ku mazzi gano weeroge ennyonta. Omutaka Kalinda atwalira Ssaabasajja Kabaka olwendo lw'amazzi n'amunywesa. Omutaka Kisiga. Omutaka Kisiga. Ajja n'olweyo n'ategeeza Kabaka bw'ati. Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi nze Kisigawo ayonja embirizo nkakasa nti embirizo zonna n'azirongoosa ng'ebbanga nga nnyonjo ddala ebbanga lyonna. Nze nnyombi Sehova ndi muzukuba mbazire bulimu. Omutaka Nankere asembera mu maaso ga Ssaabasajja ku mukolo omukulu ennyo ennyo ogw'okutikkira engule enkugu. Ngenda okutikkira engule eno nga nkwasa Obwakabaka obufuge bwenkumidde ebbanga eddene okuva ku Kabaka Kamaanya. Kaakati kino kye kiseera okulaba nti Obwakabaka obuzzizaawo. Nze akusumi agenda okutikkira engule eno nze Kitaka Nankere Semyoni. Kitanga nzaala ye Kitaka Mugudu Nankere. Jjajja nga azaala kitange ye Makiino Nankere ne Nalimanga Kiwuta kyasooka mu kaleke kakule. Kaakati eno essaawa okunnyamula w'Obwakabaka wenkuumidde ebbanga eddene nendaba nti kaakati gy'ovuddeyo okujja okubuddukira ebukerekere. Kaakati ngenda okumukukwasa ku ssaawa eno eriwo. Kabaka bamuteekako engule engugu. Kabaka bamutaddeko engule engugu. Mu mwoyo omulungi n'obwenkanya era kakati ngenda okugatta n'ensi n'Obuganda. Empetasi Programu eno njagala ngiweerezeeko ba diehards ba Muzungu David. Waliwo abantu abangoberera entakera, waliwo abantu nga Wemba Walinki batwala obudde ne balaba. Bannaye mbagamba nti mutuyambe. Eno y'engeri yokka gy'oyinza okubeera ng'owagira Muzungu naye nga Muzungu si nti omuwa ssente. Just kulaba content gw'ateekayo. Nze simanyi kuwemula. Weeba content awemula oyo yinza okuba ng'obudde obumukola wa mu maaso keeyo ate era simanyi nti oba ndisobola okikola kubanga ebinswaza ntera nnyo okubanga mbyewala. Kale Mwami Makumbi Ramadhan nkutumiddeko nnyo oyo mukulu wange oyo nno anjiikiriza ebbanga ddene. Nze simanyi lwaki
buli gwenkolagana naye anjikiriza. Mama w'abaana mukyala namba ya Harriet no omwami Sonko Ronald ogamba otya inginiya webali kunkuumira mukyala waffe. Tuina Nalubega Brenda wa Amas Mzee Kabyanzo Baba TV Williams da Selector Mubende FM Mwami Mubiru Charles Chikaya College School mukyala Namatovu Fatuma eyo New Subs Fashions. Kati tuina abalala mukyala Jalia Zawedde Nanfuka oyo ali wali New York Mwami Lule Sebunza Massachusetts. Waliwo Zintan Dilisa oyo ali East London. Mzee Bob Kabindi Mpima naye wali awe London. Dina senga w'abaana Dolini Mutibwa webale kunkuumira mukoddomi waffe Michael Kinene. Agamba atya batabanyi ne bawala bange bali batya webale kubeera nga obakuuma. Kale bantu bange ndina abantu bangi abeetoolodde wano waliwo abajja ne bangulako ennyimba nammwe mbeebaza okubeera nga mungoberera entakera. Waliwo Prince Salongo munange weebale nnyo weebalire ddala. Waliwo abo abajja ne bagira Mwami Ssenyange Frank Francis okuvaawo Emityana. Omwami oyo mwagizi nnyo wa Livingstone Kasozi era ebiseera ebisinga ajja n'ambongako n'angamba mwami muzungu waliwo kapya kyakali mu nju eno. Then abava mu zitimu ez'enjawulo Nsereko Abudu ogamba otya mwana wa Kabuladde oyo. Tuina Omala Omusoga Kasule Robert naawe munange nkutumiddeko n'abantu ab'enjawulo. Muzee Celeste Kasule oyo nno ye yandera okubeera nga ntuusa okubeera nga nfuuka kino buli muntu ankwatiddeko okubeera nga ntuukano. Baganda bange abakagwirawo live band Kayova ogamba otya munnange nga kitalo ekyokufiirwa omwana ate n'omukyala olumbe ne lumuteeka wansi naye kirungi nti yazengulwa atandise okwogera ekigwagwa kwange. Salongo Emmanuel Sekidooli otya munnange. Tulina enteekateeka gye tugenda okubanjulira mu maaso awo. Waliwo ekizezengere ekyange yoyo Rasta Drug Sunday kiri kuluzi owe Muduuma manager Kayindo oli otya munnange. Salongo w'embwa Muyomba Lawrence abo be bantu bentambula nabo. Kale tuli mu nteekateeka ez'okubeera nga tubanjulira ekigenda okubanga tuleeta muwala wange Suzani Sozi badde nonkwerabidde naye oba lwaki naye nga neebaza ebyo byonna bye munkolera. Kale bwe tutyo katwongere okubeera nga tunyumirwa omukolo. Nze Muzungu David Katongo Kamo music analyst. Agenda okumuteekako empeta amugatte n'Obuganda. Nowe nkwasizza Obwakabaka oli kabaka omujjuvu era ngenda okugatta n'ensi yo. Akali gano ge magotto agakolebwangako ebukerekere era amagotto ago kaakati eno y'empeta eyaddawo. Amusaako empeta ku mukono ogwa ddyo, empeta bbiri ezitegeeza okumugatta n'Obuganda mu bufumbo n'Obuganda. Abantu bo era n'owuliza n'olukiiko lwo n'oteesa obulungi ng'awuliriza n'eddiini ne gavumenti yo n'Obwakabaka bwonna. Abantu bo tobatiiririranga era buli kye babanga bakukubidde ennuulu obadduukirira amangu n'okibamalira. Mukama bye bigambo byange naye sigaddeyo ebyo ebitonotono bye tujja okumaliririza. Abakongozi bagenda okukongojja. Abantu bonna musigale we muli. Ssaabasajja bagenda okumukongojja. Ssaabasajja bamugenda okumukongojja bamulage Obuganda.
amukongojja ew'ekika ky'embogo abakongozi abalala bakongojja lubuga ne Nanzigu abakongozi abalala bakongojja lubuga n'alinnya ne Nanzigu abakongozi bakongojja mukyukeeko n'eno abeeno nabo basobola okulaba mukyukeeko eno ku ddyo kabaka mukyuseeko eno mumulage pulezidenti wa Uganda Ssaabasajja kabaka abuuza ku pulezidenti wa Uganda Ssaabasajja kabaka bamuleesereyo pulezidenti wa Uganda owekitiibwa vice chairman wa NRM n'owekitiibwa chief justice ne Nnaalinya bamukaazakaaza ne Nanzigu babakaazakaaza essajja eriri wano tirirabwako Ssaabasajja bamuleeta okumulaga eri Obuganda nga bamukaazakaaza After the first part of the traditional coronation ceremonies of the King of Buganda, Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi II at Nagalabi, the guest of honor, His Excellency the President Yoweri Museveni, and his wife, Mrs. Janet Museveni, were taken around Nakibuuka, where the first coronation ceremonies took place. And here, the President was welcomed with loud cheers and songs from the jubilant crowds of the Baganda, who assembled at Nagalabi on Saturday, 31st of July 1993, to witness the coronation of Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi II and also the 36th King of Buganda. So coming to him in the 18th century, around 1730, and it becomes the climax. It becomes the climax of the coronation. And from the first part of the coronation ceremonies that took place at Nagalabi, Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi is seen walking, shaking hands with the religious leaders who performed the second part of his coronation. Red Cross, everybody. The guest of honor, His Excellency the President Yoweri Museveni, and his wife, Mrs. Janet Museveni, arrived to witness this historical occasion. Among the dignitaries who witnessed Kabaka Mutebi's ascension to the throne
were President Yoweri Museveni and his wife, Mrs. Janet Museveni, the Vice President, Dr. Samson Kiseka. Ayi Katonda ataggwaawo, gwe mu kwagala kwo eyatonda eggwanga ly'Abaganda. Tukwebaza nnyo nnyini olw'okutuddiza obwakabaka bwaffe n'okutukuumira kabaka waffe gye yali mu bwaŋŋanguse era n'olw'okumukkiriza okutikkirwa engule ey'obwakabaka bwa Buganda. Twongera okwebaza olw'obufuzi obw'obwenkanya bw'otuwadde mu Uganda ng'obuyisa mu NRM ne NRC naddala mu muweereza wo Yoweri Kaguta Museveni, Pulezidenti wa Uganda ne banne baafuga nabo. Ayi Katonda tukusaba okutukuumira Ssaabasajja Ronald Mutebi owookubiri kabaka waffe awamu n'olulyo olulangira lwonna n'abakulu bonna mu Buganda. Batukulembere olw'okuleeta emirembe n'obutebenkevu, empisa ennungi n'okwagalana nga twegasse, okukolera awamu era n'okutabagana. Twagala ate okwebaza ennyo ow'ekitiibwa Pulezidenti wa Uganda ne gavumenti ye. Olw'entereeza yassaawo n'etusobozesa okwogera ebituluma ne bye twagala. Era Abaganda bwe baagamba titwagala obwakabaka buddewo, Pulezidenti ne gavumenti ye ne bajjawo emiziziko gyonna obwakabaka buddewo. Era kyetubadde tugoba kyekino kyetulabako, anti bagamba tisemulwadde yanteganya nga kwolaba. Tweyanziza, tweyanze nnyo, tweyanzeege. Enkola ey'engeri eno yetebenkeza ensi era temugivangako. Ekisooka okwegatta. Abaganda balina enjegere z'ebika ate nga z'amaanyi nnyo. Bwe bava eno mu mpya zaabwe ne beegattira mu nnyiriri, ennyiriri ne zibatwala mu mituba, emituba ne gibayingiza mu masiga, amasiga ne gabayungira mu wakasolya. Entikko y'obusolya obw'ebika ekifundikwa mwe beegattira ye Ssaabataka Ssaabasajja Kabaka. We have to express our most profound gratitude to His Excellency the President of Uganda and his government for establishing an atmosphere wherein the citizens of this country have been enabled to claim their rights and express their wishes and grievances. It is this atmosphere that the Baganda expressed. It was through this atmosphere that the Baganda expressed their wish to see the return of the Kabaka, and the obstacles were removed from that way. Kikyo akituusa mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka, kikyo akikwasa omulabirizi, kakati bannange omukolo gw'okwambaza Ssaabasajja Kabaka busuute y'owa Kabaka gugukolebwa era Nankyama agenda okwogera ebigambo. Okusaba
Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, emmeeme yo bulijjo ejagulizenga mu Mukama Katonda wo, kubanga akwambazizza ekyambalo eky'ettendo. Ku kyambalo ekyo kaakati oli Kabaka wa Buganda. Wilson Mutebi omulabirizi ajja kuginanika ku ngalo ya Ssaabasajja Kabaka era ajja kubaako ebigambo byayogera. Bannaffe mulajjukira mu matikkiro ag'omukolo gwa kinnansi gwe twakoze ku Nakibuuka, Omutaka Nankere yanaanise Kabaka empeta nga ngikutteko. Omukungu Manu Kanaani ajja kukwata omudaali n'akabonero, the medallion, and hand them over to Bishop Joseph Mukwaya, who will accordingly decorate Ssaabasajja Kabaka, the king. Ebituufu beetengeredde era batuuse era omukulu abalinze nga guwedde. Bayibuli ene zijja kuba bbiri. Waliwo ezze mu butongole okuva ewa mukadde wa Ssaabasajja Kabaka eyali mukadde we mu Katonda, omukulu gwe bayita Kapiteni Owen. Olw'obulwadde bwadde tasobodde kubeera wano, naye n'agamba nti nga bw'abadde alera Ssaabasajja mu mwoyo ogwo aweereza Bayibuli. Agireeta ye Mwawule John Sentamo, era ajja kutuusa obubaka eri Ssaabasumba Stanley Kyambadde agenda okugikwasa Ssaabasajja Kabaka. Bulega taliiwo, Sheeka gwe tutegese Ssekibanga ajje aleete Bayibuli ku Luhaani, mu Luganda ye Bayibuli naye ku Luhaani bawerekere engule. Kakati katuddeyo eri Bishopu akulemberera okuyimba okusoose. Era oyo amukwasa omukuufu ogw'omuwendo ennyo. Okwagala kw'omukyalo oyo kuzibu nnyo okuteeka mu bigambo. Best Crown Magenda wuuyo akutte engule. Omulabirizi yeeyongedde mu maaso. Yiyo bannanga yiyo agimuteekako. Ssaabasajja Kabaka bagenda okumutikkira engule, agiwanise ku mutwe gwa Ssaabasajja Kabaka. Oyo agimuteekako emasamasa, agimuteekako mpolampola, agimuteekako atikkira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda engule, agitereeza, agiteekako bulungi, katusiikirire tusabe, agitaddeko eteredde bulungi. Bannange Ssaabasajja Kabaka atikkiddwa engule. Musirikirire tusabe. Bannange musirikeeko omulabirizi agenda kusaba. Engule eno mu linnya lya Katonda ayinza byonna. Mujaguzo Pawulo guno andi Ama's Closet
factory asinze okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds, Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Amaz Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Amaz Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.